Mu mawulire ge tulina agava e Jinja galaga nti baganda baffe mikwano gyaffe abaakwatibwa ku lunaku olw'Essande bwe baali bategese okusaba okwa Nuupu People Power wali mu kibuga Jinja. Munnanga olwaleero oluvannyuma lw'ebbanga nga bali mu kaduukulu ka poliisi batwaliddwa mu kkooti okulaba nga babaggulako emisango egitannaba kutegeerekeka era nga bano batikkiddwa kabangali ya poliisi bonna ne batwalibwa mu kkooti e Jinja bagasimbagane n'omulamuzi era nga eno tuliyo n'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu People Power Secretary General David Louis Lubongoya nga yatuuse dda ng'ali wamu ne Nubian Lee n'abanene abalala bangi okuva mu kibiina kya Nuupu okuva e Kampala ko n'abo okuva e Jinja era nga bano batwaliddwa maaso g'omulamuzi betusanga ekigenda okubaggulwako mbu emisango egy'okusasamaza abantu n'okutegeka olukuŋŋaana olutali mu mateeka era mbu baali tebasabye lukusa naye nga kuva ddi ng'omuntu okusaba alina kusooka kusaba lukusa okusaba ate eri Mukama Katonda eyamutonda. Ebyo nno bye biriwo ebiri eno mu kibuga Jinja kubanga mujjukira nti ku lunaku olwo abantu bangi baakubwa amasasi era nga balina ebisago bingi baatwalibwa bangi mu malwaliro okufuna obujjanjabi era nga n'essaawa eno bakyanyiga biwundu bakyajjanjaba okulaba nti badda mu mbeera naye nga tewaali nsonga n'emu kiyavaako okukwata bano wabula baali bategese kusaba kwali kusaba kwe baali bategese kwe baalimu naye ne bajja ne bakubamu amasasi ne tiyagaasa bangi ne bavaawo n'obuvune kati eyakola omusango ate yali mu kuvunaana abatalina musango. Eyo nno yo Uganda mwe tuli wabula ffenna tubateeke mu ssaala tulabe nti omutonzi ataasa ate bateewe kuba tewali musango na gumu gwe baakola wadde n'akatondo n'akeddagala. Eno Uganda yaffe kati kiri eri ggwe nange okulaba nti ebikolwa bino tubikomya nga tulinabaako kye tukola nga tufuba tulwana tukola buli ekigwanidde wansi w'enjuba tulwanyise ebikolwa bino abasajja bano tubagobe mu nsi yaffe. Ekyo kye kijja kyokka okutuyamba n'otuwa emirembe mu Uganda empya ffenna gye tuyaayaanira.